Amanya nze Wagwene Ibrahim. Nkolera wano Katooke. Bizinesi eno akagimalamu emyaka 7. Era bizinesi eno tikaite yatandika na bandeta bulesi otandika okukola. Entandika okukola omugagga namutwalanga ekintu ekikulu. Nenkola bulungi nnyo, nankwasa bizinesi, nengikwasaganya bulungi nnyo, nefuna mu ssente zange. Nange netandikako omulimu omulala ebbali naye nga nkyakola ki nga nkyamukolera. Mala omukolera nga nfunye ebyange saasulawo bibye. Ebyo nasigala mbitwalaganya n'ebyange nonkola ki mbitwalaganya. Na kuba nasookera Luweero. Ewe nemalayo emyaka 2 nenzira Ekagoma nemalawo emyaka 4. Kati wano Katooke nakamalawo omwaka gumu. Kati newenvaawo nengenda wa Owa newe mba amazina ku 2 nga sikola. Enyini bankubira simu nanga munayi naku zino nga tokyabeerawo. Ngamba nayi nafunamu obuzibu. Naye nzija era n'ebiseera ebisinga n'enamba yange ebeera ku simu awo ku mudaala awo. Abakasitoma kubagisanga ne bakola ki ne bankubira ku abantu bendiisa bangi. Bakasitoma sibalinaako buzibu okujjako bano bobe bampola ne bagenda bulumu abamu bakusasulamu ne bagaana okukola ki okusasula. Obwo buzibu ensanzeemu. Naye nga kale abasinga badde tebampisa bubi. Asinga badde bansasula. Ebirungi byengufunyemu okusinga ddala biri mu kyalo kuba mu kyalo nazimbayo ennyumba ennene eyange kuba n'omukazi gwe nakola naye yafa. Nakola naye okuzimba ennyumba mu kyalo kuba ye namujja mu kyalo nemuleeta netandika okukola nemunaye Mukama Katonda nakola ki namujjawo. Naye nga ye twali tukolera ddala bulungi nnyo kuba naye yansanga mu chapati ye naye natandika okufumbirawo nyini obuugi oyo yafumbirawo nyini naye nafuniramu ddala ssente awo nyini we yalwalira era yafiira mulago. Ebintu byenina bingi kuba bizinesi zenina nina emidaala giri 4. Emidaala wakati wano waliwo omudaala ne Kagoma waliwo omudaala ne Luweero yennyini waliwo omudaala ne Obulenzi waliwo omudaala. Naye ate ebintu byenfunyemu bingi kuba ngwenuminkirizaamu n'ebintu nkyakulira ddala emidaala mingi kuba guno omulimu gunfudde kikyendi essaawa zino ne mu kyalo bandabirako ddala ebintu byenkola nagamba omwana kituufu kyekyakola ki akola. Abavubuka abatakola abavubuka mbakubiriza ddala okusingira ddala okukola. Newootandikawo bizinesi ng'erimu emitwalo 2 oba omutwalo gumu newootandika na pakiti emu ogenda okukakkana ng'ogeze obugumiikiriza kyekisinga mu byonna. Era oba ogumiikiriza ennyo era ofuna kinene oba togumiikiriza nnyo era oba ogenda kusigala nga otuteganya ebintu by'abantu kubibba bubbi bwoti. Naye naffe bizinesi eno nagitandika nga ssente ze baali bampa mugagga yali ampa emitwalo 2 ewiiki. Naye ate emitwalo 2 ewiiki nagikwatanga mpola saazikozesa nnyo nenfunamu ssente zange ezo ne ziweraawera nentandikawo omudaala omulala. Saatandika na bizinesi neno yatandika na pakiti nga 2 kwemu bwetyo nentandika mpola mpola.